Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni enkoko agikutte mumwa okubeerawo nga Palamenti eronda basipiika baayo ab'omulundi ogw'e12. Banna NRM Oboth ne Thomas Tayebwa ebifo byonna babitutte okubadde ekya sipiika n'omumyuka we. Omukulembeze w'eggwanga obwedda waali ng'atemya bukofu awatali kusubwa buli kibadde kigenda mu maaso. Ono kyokka asiimye obululu bannakibiina kye bwe bafunye kubanga bubadde businga ku muwendo gw'ababaka ba NRM be balina mu Palamenti. The NRM members in Parliament are 370 what? Something. 370 what? Something there. So, you can see my strategy of making a big alarm for many people to come and join. 372 have been joined by others. That's how we got 441 for Honorable Both and 457 for Tayebwa. It is the NRM plus the independents plus some good opposition people. President era yennyamidde ku bululu obuweereddwa munna-DP Norbert Mao ku bwa sipiika ne munne owa UPC Sarah Aguti ku ky'omumyuka wa sipiika. The 15 votes which my ally Mao took away. God, those are also my votes because I'm in alliance with Mao. But he took away my 15 votes. Then my son Akena, through the girl called Sarah, took another 14 votes. Those are my allies taking away my votes. Wabula President abadde mukambwe eri abakulembeze abataagala kulaakulanya abantu be bakulembera ng'ate gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo ez'okujja mu bwavu. I'm in a position to really be very rough with people who want a level of leadership but don't care about the people they lead. In the past, I've been polite. I talk as if I'm a preacher like John the Baptist. Please. But now, as President of Uganda and Chairman of the NRM, I will be very rough. Ono era asuubiza nga bwagenda okwongera ensimbi mu nteekateeka ya Parish Development Model abangi gye bamanyi nga PDM. This Sanja, if we add 200 million per year, that will be 1 billion additional money in 5 years. Then plus what will be brought back in 5 years will be 600 million. So we will be having more than 2 billion in each parish by the end of this cycle. Museveni yeebuuziza ku ssente endala ezaateekebwawo mu nteekateeka omuli emyoga, grow n'endala abantu obutazeeyambisa kwekulaakulanya. There was grow money, there was money for the ghetto people here in Kampala, Jinja and other areas. This money must be used to deal with poverty. Bw'ati alabudde abakulembeze nti ekimala kimala era n'abasuubiza okubagoba singa akizuula nti tebafudde ku bantu baabwe. And anybody who is a minister, if I come to your area and I find that you have not done it, I will sack you. There's no need why. Because I'm polite, I don't want to embarrass people. N'ekirwadde kya Ebola akikoonyeeko n'asaba bannayuganda okukyewala. Here, let's everybody stop this shaking of hands and all this. And this Ebola first goes away. President Museveni olumaliriza okwogera, Palamenti nayo n'ekomekkereza olutuula lwayo olusoose.